jako akawuwo. Mu lukungaana olutegekeddwa ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abakyala ki Center for Women in Governance olwetabiddwamu ababaka ba paalamenti ab'enjawulo n'ekigendererwa ekyokulaba nga obwenkanya eri abakyala bwongerwa okutumbulwa. Omugenyi omukulu ku mukolo guno minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu Honorable Peace Mutuuzo mu kwogera kwe agambye nti obutabanguko mu maka kye kimu ku bisinza okuteewola eddembe ly'abakyala nga kino nno kusinga kiva ku mwenge gwa walagi w'obuveera. Turekerawo okunywa omwenge ate n'obudde obw'okunywa omwenge nabwo bwongereyokko tusobole okutandika olw'eggulaawo tukomesa wanya abantu basobole okuddayo mu maka gaabwe bazimbe amaka balekerawo okubeera nga banywa omwenge paka nga bukedde. Minisita era asinzidde wano n'anokolayo ensonga ez'enjawulo ezisinza okuviirako obutabanguko mu maka okuli ebyobuwangwa wamu n'ensonga endala. Bwe bukyakuta akati okuleeta obuvuyo n'obutabanguko awaka ate oluusi ne oluusi kalita zaffe nazo waliwo abantu abakulembeza ebyobutonde enkola ezimu ezaavaako ku mulembe ezitakyatuyamba ezitakyatuzimba n'olwekyo tugezaako okukola ne faith-based organizations ebitongole binakyewa ebitongole by'amadiini. Honorable Miriam Matembe asinzidde wano n'avumirira abagamba nti eggwanga libukanye mu mirembe kyagamba nti kya bulimba kubanga obulamu bw'abakyala buli lukya bweyongera okubeera mu matiga. And the greed and the crave to stay in power by President Museveni, I have seen what it has done to destroy peaceful environment in this country. You wouldn't say that there is peaceful environment in this country. Ono era ayambalidde ababaka ba paalamenti abakyala olw'okudda mu kulya obulya ensimbi ne batasobola kulwanirira bakyala bannaabwe okufuna obwenkanya. The women who are there and the jobs that they get. You know, I'm not underrating young people, but look at, you get like investment. Investment, this country would depend and its growth would depend on attracting foreign investment. But who is responsible for investment in this country? You just pick somebody because she shouted that you should be so candidate that she earns the ministry and then there. What is this? Olukungaana luno okusinga lubadde lutunuulidde emirembe mu bakyala ensangi zino era ng'okusinziira ku kunoonyereza okusomeddwa buli lukya abakyala emirembe gyabwe gyongera kulinnyirirwa. Ekintu ekireetawo emivuyo mu maka n'ekireetawo obutebenkevu na nnyo mu bakyala. So tukola nnyo emirimu egiraba nti tuleetawo obutebenkevu tukendeeza muvuyo mu maka tukendeeza endwano mu maka ne tulabira ddala naye nga tukwataganyiza mu nga bwe nkugambye n'abantu abatuwa obuyambi. Boni Kikyoncho ssenkulu w'ekitongole kino atubulidde ku ebyo bye bazudde ebisinza okulemesa omukyala okuvaayo nga kw'otadde n'okwongera okutulugunyizibwa. Bavaayo ne bamutegeera bubi ne kireeta emitango. Ekyokubiri obwavu omukyala butaba obuteesobola okukola bintu byonna. Omusajja yalina ssente oluusi ssente aziteeka mu mwenge oluusi ssente aziteeka mu bintu ebitagasaaka. Kati nga mu Bushenyi twasangayo ekizibu ekikulu kyali eky'omwenge. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.